Jako akawuwo. Mothers are dying at Kawempe because they are not drugs. We are here to fight for a common man, and even these officers you see on this. Emirundi mingi abasawo ku mitendera egy'enjawulo bavaayo ne balaga obutali bumativu ng'ekimu ku byo babyekuusa ku nsonga z'ensako yaabwe, emisaala emitono, embeera embi mu bakolera wamu n'ebirala. And our message MOs have also been striking. Now they have not been put away from the hospital. Our message is very clear. Pay the 5 million shillings for doctors, pay 2.5 for interns. Oluvannyuma lw'okulaga obutali bumativu, Kyaddaaki gavumenti eyanukudde eddoboozi lyabwe era ng'ayogerako eri bannamawulire, pulezidenti w'ekibiina ekibataba ki Uganda Medical Association Dr. Samuel Odong agamba nti baakuweweerako oluvannyuma lwa gavumenti okubateera ensimbi mu mbalirira y'omwaka 2022-2023. Tweyanze gavumenti ya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni nti cabinet yakkiriza endowooza y'abasawo mu meeting gye balina nabo omwaka oguwedde nga 23 November mu collective bargaining agreement nti ettuluba erikwatagana n'ebyokukozesebwa mu ddwaliro, ensimbi eziweebwayo by'okukozesebwa mu malwaliro zongereddwa okuva ku buwumbi 535 okutuuka ku buwumbi 700 ziyambeko nti abasawo banga basaba ebyokukozesebwa mu malwaliro babiyina. Dr. Odong era asiimye pulezidenti ku nsonga z'abasawo abakola ennyo mu kulwanyisa ekirwadde COVID-19 abaali bagobwa, nga kati agamba nti banaatera n'okwasibwa ebbaluwa zaabwe. Naawe ekiragiro nti musawo eyakola mu COVID-19 abali 635 bonna nga kwotadde ba doctor, kwotadde ba consultant, ba intensivist, ba nurse, ba medical lab n'abavuzi ba ambulance abo. Tweyanze omukulembeze gwanga eyavaayo naawe ekiragiro nti babawe emirimu era tusuubira public service ne health service commission ng'ekwatagana ne Ministry of Health nti ebbaluwa ezizaayo bano abakozi ba COVID-19 ku mirimu zigenda kubeera nga bazibaweereddwa nga guno omwezi tegunnaba kuggwa. Wabula Oumana yeesabye bannayuganda okubeera abakakamu ku paalamenti kye yasaliddewo Minisita Musenero, wabula balindirire ebinaava mu kunoonyereza era bwe gunaamukka mu vvi olwo avunaanibwe. Tusaba bannayuganda nti neetubanga tulina tetwekkaanya ku nsonga zimu, engeri gye tulaga obutakkaanya bwaffe kirina kulaga nti nno twewaamu ekitiibwa ffenna. Tukimanyi nti akasente ke baateekayo akamu kagenda mu nnyaanya oba mu nsawo z'abantu abalala, era nga Uganda Medical Association ekikwatagana n'obulyake n'obubbi tukikomerera ate tukivumira ne sekuvumirira yenna. Akulira abasawo abakyatendekebwa bayite ba intern doctors Dr. Musa Lumumba asabye gavumenti okutunula ennyo mu nsonga z'abasawo abaweebwa emirimu. Tule basawo bato naye ekya tujja kubeera nga ba Dr. Leddo. Tusaba emirimu gibeerewo nga President bwe yagamba nti emirimu gibeerewo okuva ku Health Center 3 paka waggulu. Tusaba emirimu egyo gibeerewo kubanga saawa zino tulina 40% staffing mu madwaliro gonna. Kitegeeza kintu no wolwala omusujja n'ogenda mu ddwaliro ku makya saawa 2 ojja kukolebwako saawa 7. Lwaki tuli balwadde nga 10 naye nga ababakolako balinga 2. Ono agamba nti ku nsimbi obukadde 2.5 ze bafuna babawozaako emisolo miyitirivu nnyo, bagenda okumaliriza nga bafisizaawo ensimbi ntono nnyo, ekintu kyagamba nti kibakaluubiriza. Abadokita bayitani doctors abasawo bato bafuna million 2.5 naye nga babajjako omusolo gwa butuntundu 30%. Kitegeeza kintu eno basigaza emiliyoni 1.7. Obanga bakuwadde emiliyoni 2.5 mu lujjudde abantu balowooza oli bulungi era bakubira amasimu bayambeko, naye nga at the end of the day oli kufuna miliyoni 1.7. Ezo sente ntono nnyo mu Uganda saawa zino, embeera y'ebintu nga bweri buli kimu kirinnye, okulya kulinnye. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So tusaba Parliament ne Minisita w'ebyensimbi Honorable Kasajja atunemu eyo ensonga alisakendezeko omusolo gwaffe kifo ky'okusasula emitwalo 7.5 mu musolo alisasusuleko emitwalo 25.